Lubega Pasua y'omu ku bavuzi b'emmotoka z'empaka abagenda okwetaba mu za Bwera Bristol rally ezigenda okutandika olunaku olw'enkya e Masaka ne Sembabule. Ono ng'avuganya mu mutendero gwa two-wheel drive agamba emmotoka ye eri mu mbeera nnungi era mwetegefu okuwangula empaka zino. Abawagizi kye babasuubira ku mulundi guno basuubire muliro kubanga amakubo gonna malungi, buli muntu alinnyako omuliro gwo gw'abasobodde, naye nga basuubire muliro ttiimu y'ompanguza ate ejja kuwangula. Abavuzi 32 be bagenda okwetaba mu mpaka zino nga bagenda kuvuganya mu kilomita esoba 300. Olwaleero emmotoka zonna ezigenda okuvuganya mu mpaka zino zikebeddwa okuzuula oba ziri ku mutindo ogusaanidde okwetaba mu mpaka zino. Abavuzi nga tujja tubagamba bonna mwebali za Jasmanga emmotoka ekebeddwa Konsanvu Akataka Olunadi Sebuguzi Duncan Nduchikankane n'omuvuzi gwenayo wane Fred Kitaka. Ate mu muzannyo gwa darts Munnayuganda Patrick Ocheng awangudde empaka za Africa ezibadde zitegekeddwa wano mu ggwanga mu disitulikiti y'e Lira. Empaka zino zeetabiddwamu abazannyi abawerako okuva mu mawanga okuli Uganda, Kenya ne Tanzania, era Ocheng okutuuka ku buwanguzi akubye Mathias Okwiri ku bugoba 6 ku 3. What they have, it's good for the game, it's good for the general development. I expect on that note, of course, to have the Nigerians, the Ethiopians at some point come through in 2 or 3 months' time. I tried now to use a tactic of covering, and I had to change the tactic. Instead of doing like that, I did like this, and then I bite. And later on, I later become number 2. Shubira Wazil okuva mu ggwanga lya Tanzania yawangudde empaka zino mu bakyala ng'emizannyo egisoba 200 gye gizannyiddwa, wabula abazannyi kati batandise okwetegekera empaka ez'omulundi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana. Best of 9.